omuziki embuutu ebitaasa bikyakubwa wamu n'eŋŋoma n'embuutu ez'enjawulo oluvannyuma lw'okulangirira nti General Moses Ali gw'olaba ku screen adigida era nga ali mu ssanyu ery'ekika ekya waggulu oluvannyuma lw'okulangirirwa nti yawangudde ekifo ky'obwa MP obwa ekitundu ekya Adjumani oba Adjumani West. General Moses Ali alina emyaka 86 egy'obukulu era nga ye second deputy prime minister ow'eggwanga nyaffe Uganda. Eggwanga lya Uganda akakiiko k'ebyokulonda kamulangiridde nti yawangudde obwa MP oluvannyuma lw'okufuna obululu 1,284 mu bitundu bye Adjumani. Yes, internet ejjudde amawulire g'okubeera nti General Moses Ali yawangudde ekifo kino era nga bangi balina endowooza ez'enjawulo ku buwanguzi buno era nga bangi beewuunyizza nnyo nnyini ddala. Ojja kujjukira nti General Moses Ali y'omu ku basajja abayimirira ne President Museveni mu kulwana okulaba nti eggwanga lino lifuna obwetwaze obwa NRA oba National Resistance Army era y'omu ku basajja abali ranked ddala mu magye g'eggwanga nyaffe Uganda. Kati bangi obwedda beebuuza nti General Moses Ali ani gwe yakubye okulaba nti atwala ekifo kino. General Moses Ali Ngweme yafunye obululu 1,284 era nga yakubye mwana mulenzi amanyiddwa nga Patrick Tandrupasi gw'olaba ku screen. Ono yabadde opponent wa General Moses Ali. Mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Patrick Tandrupasi. Mwana mulenzi ono Patrick Tandrupasi abadde yajjidde ku kadi ya FDC oba Forum for Democratic Change ate nga General Moses Ali ali ku kaada ey'ekibiina ki NRM gye byakkidde nga generali akubye mwana mulenzi Tandrupasi Patrick Akalulu. Tandrupasi Patrick naye musajja amanyiddwa nnyo mu bitundu bino ebya Adjumani. Yaliko kansala najja nga alinnya mu ranks mpola ntegeeza mu line ey'ebyobufuzi wabula gye byakkidde nga General Moses Ali ku myaka 86 Akalulu akawuuse buva. Agaliwo gwe mukutu kwoli awo ndowooza tuveewo tubyesonyiwe ebyo tubyeyitire kutwe. Kale bwe tuba nga tuvuddeko kaawo nazze ne mbategeeza ku honorable eyafudde MP eyalangiriddwa gye buvuddeko nti afudde. Kati olunaku olwaleero nabagambe nti speaker wa parliament w'eggwanga lya Uganda honorable Anita Netamonge yavuddeyo n'abika. Honorable eyafudde honorable member of parliament owa Ngora district woman member of parliament omukyala honorable Stella Isodo. Ojja kujjukira nti omukyala ono abadde wa FDC. Kati olunaku olwaleero tubadde mu budde bwa 20 ssaawa zibadde 6 ez'etuntulira olunaku olwalengera 18 January 2026 ekibiina ki Forum for Democratic Change omuva honorable eyafudde MP eyafudde ne kivaayo ne kiwa official statement ku kufa kwa honorable ono era bannyonnyodde bwe bati bagamba nti we regret to announce the passing of the Ngora district woman member of parliament honorable Stella Isodo. Bagamba nti n'ennaku ennyingi babika honorable Stella Isodo. Honorable Isodo had been unwell for several months and was receiving treatment at Doctors Plaza in Soroti and abroad India. Kitegeezebwa nti honorable Isodo ono amazima abadde amaze emyezi egiwera nga mulwadde era nga tali bulungi era abadde ng'afuna obujjanjabi okuva ku Doctors Plaza eddwaliro eri erimu ku malwaliro amanene Soroti amalwaliro ag'obwannannyini era nga si we wokka wabula ne mu ggwanga lya India honorable abadde yatwalibwayoko okujjanjabibwa.
yono golaba awanise engalo ebbiri ku side eno. Her condition later deteriorated and she was referred to Kampala Hospital where she passed on while awaiting surgery. Kitegeezebwa nti embeera ye yayonooneka ne bamusindika e Kampala ku Kampala Hospital we yafiiridde we yabadde alinda okulongoosebwa. She was a devoted leader who served her people with commitment. Isodo will be missed. Aba FDC ne bagamba abadde mukyala owannamaddala abadde yeewaayo okubanga aweereza bannansi era kigambibwa nti ajja kusubibwa ebbanga lyonna naddala obuweereza bwe eri bannayuganda ne paliamenti y'eggwanga nyaffe Uganda. Awo tuvaawo tukomewo ku side ya NRM. Muna NRM omukyala amanyiddwa nga Justine Nameere gakaaba gakomba wetwogerera oluvannyuma lw'okubanga muna NUP omukyala Nalubowa yamukubye akalulu ne sekukuba yenna. Bakira oluvannyuma lw'okulangirira nti muna NRM Justine Nameere e Masaka awo akalulu teyakawuuse buva yavuddeyo n'asambajja byonna. I won the election, by the way, with a landslide. I won the election for Masaka City Woman Member of Parliament. I noticed a lot of ill-willed moves from the district registrar. I noticed them right in time and I shared them with my inner planning team and we managed expectations. One disappointment that he got from us is we refused to leave the Tally Center. We needed to give him time so that he makes all the mistakes, and he made all the mistakes possible. He changed words, he changed documents are altered, he made false promises. We have had presiding officers, supervisors open up to us, cry out to us that they are being used to do something wrong because people are after money. But God grants challenges to those he chooses to manage those challenges. Gambo byowulidde okuva eri Justine Nameere agamba nti newankubadde balangiridde nti teyawangudde kalulu era nti muna NUP Rose Nalubowa yakawangudde yagamba nti yakimanyi bulungi akalulu yakawangudde mukyoyinza okuyita landslide win nti yakakukumbye bukukumbi newankubadde nga ye sigwe balangiridde nga muna NRM. Agamba nti district registrar yakoze emivuyo gyonna oba oyo abeera alina okubanga agatta n'okulangirira akalulu. Agamba nti obwedda akola emivuyo ne sekukola yenna wabula agamba nti ye nga Justine Nameere ne ttiimu ye baaganye okuba nti bava we balebalira akalulu era agamba nti yabadde alina okubanga agatta obululu n'okubulangirira yabadde akola n'ebisuubuzo eby'ekiyaaye oba biyite ebyekirimba. I have written to the district registrar or the returning officer, Haji Naduli. I informed him that please don't tamper with those boxes. So that will not be an excuse. He has given us a lot of excuses as he cheated our victory, but that will not be an excuse because he has understood that the boxes should not be tampered with because I am petitioning court for a recount. Basing on the reasons that I'm going to present to court, I believe that recount shall be granted. The people of Masaka City have a very special connection with me. I am able to understand them. I am seasoned towards their needs. Anyonyola agamba nti Haji Naduli eyabadde returning officer oba district returning officer oluvannyuma lw'okuba nti yababbye kuba agambye nti Haji Naduli cheated our victory. Anyonyola n'agamba nti Haji Naduli eyabadde returning officer yabbye obuwanguzi bwabwe wabula nti yamuweereza dde obubaka n'amugamba nti kale tageza n'akwata ku bubokisi yadde okubaako engeri gya butogaatoga oba okubunyiganyiga olw'ensonga nti ye Justine Nameere agenda kubakuba mu kooti asabe kooti eddemu ebakkirize baddemu okubala obululu. Mukaddeke kamu agamba nti ye mukyala agwanidde okubeera ng'afuuka woman MP owa Masaka nabwekityo kyeraga lwatu ku ngeri gya connectingamu n'abantu aba Masaka mu mbeera emu oba endala. There was an unprecedented move that the so-called returning officer made when he started negotiating with us candidates, and he said, you see, I don't have results for 81 polling stations, but if you could allow me to declare a winner using what I have. I told him, look, I as Justine Nameere, the polling stations you're talking about are where I have my biggest win. So, and I told him, I've never heard of a returning officer who negotiates with people for a win.
Unless it's not a genuine declaration, why don't you just declare the winner? You don't have to negotiate with anyone. If you have a winner, then declare the what? The winner. So, you know, we are very hopeful that the court will do the right thing. I urge my supporters to remain calm, to remain focused, to remain hopeful. I will stick to plan as per my manifesto. My manifesto is a people-centered manifesto. Mukadde ke kamu Justine Nameere yasigadde nga yeekokkola ne sekwekokola yenna returning officer. Mwagambira nti returning officer yamuyise n'amugamba nti yabadde si wa kulangirira obululu obwavudde mu polling stations endala 81. Wabula ate ye Justine Nameere agamba akkiriza bulungi nti ebifo 81 ebyo ebitaabaliddwa mwe mwabadde obuwanguzi bwe obusinga era mwe yabadde alina confidence tiyabadde wakubeera nga ajjayo obuwanguzi. Mukadde ke kamu yeebuuza n'okwebuuza nti ono returning officer kika ki atuuka okubeera nga ateesa n'abo abeesimbyewo n'abagamba nti kale kannangirira obwene obwerimbuleke n'agamba nti ng'ate yalina obuyinza. Ekyakyewuunya n'ayongera okuba torch okugamba nti yandibanga yabbiddwa ne sekubbwa yenna. We are going to take the legal route, which is very okay for me. I'm a lawyer by profession, so any remedy in the legal realm is business as usual for me, because already I am a lawyer by what? By profession. The constitution is there, the laws are there. We are going to petition court for a recount, as simple as that. Justine Nameere agamba nti amaanyi ge gonna n'obwanga bwonna abwolekeza kooti. Era agamba nti engeri gye kiri nti ye mukyala muyivu ate mukyala lawyer oba yasoma obulungi amateeka ebyakugenda mu mateeka just kuba kuzannyanga akwagala oba kuzannya na wabiti olw'ensonga akakasa bukakasa nti oba n'atuuka mu kooti ebigenda okuvaayo bigenda kubeera birungi nnyo nnyini ddala era nga owa NUP alina kubanga atuuza ya lukugunyu olw'ensonga nti ye Nameere ebyokuteesa amateeka abitegeerera ddala. When court is done with this, trust me, Nameere shall be a winner. I will serve these people. Justine Nameere ng'akakasa abawagizi be nti yagalagaana bwe kataligirya ye agenda kuva mu kooti nga kooti erangiridde ekituufu. Mukadde ke kamu kale tugenda ku nsonga nga bwe yabadde olunaku oluyise e Masaka ekifo ky'omukyala akiikirira Masaka oba tusooke tumalirize wano nga yeebaza bannamasaka okuba nti bawadde President Museveni akalulu omukyala ono Justine Nameere n'agamba nti ku luno yakoze bulungi nnyo ewaabwe e Masaka. I want to thank them for the support they have given my boss, our good judge, the father of the nation, His Excellency President Museveni. He's very grateful. There is a great improvement in his support in Masaka. He's very willing to continue to support the people of Masaka. He's very grateful that they trusted me with so many votes that even when my election was rigged, I still retained over 20,000 votes. That is how strong I was in this election. That even after the massive rigging, bannayo oluvannyuma lw'okutubba akalulu era kabalemeredde tusigazaawo emitwalo 210. Justine Nameere for you. Kati mbadde mugamba nti olunaku olwayise akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde omukyala eyawangudde ekifo ekya Woman MP oba anakiikirira abakyala e Masaka Woman MP era nga Justine Nameere ono gwolaba yabadde ku kadi ya NRM era nga yabadde atunuliddwa amaaso ne munna NUP omukyala amanyiddwa nga Nalubowa of which ngenda kubanga naye mukuteerako wano avuddeyo n'ayogera. Kati gye byakkidde nga Justine Nameere afunye obululu emitwalo 243 ate munna NUP omukyala amanyiddwa nga Nalubowa jawangudde ne difference ya bululu 50,000. Wabula Justine Nameere akyagaanye okukkiriza agamba nti tekisoboka kuba nti bamusinze obululu 50,000 era yagamba nti ye yandibadde afazaali ng'alina obululu obwo. So muna NUP yawangudde ekifo kino Nalubowa Rose oyo golaba ku screen yafunye obululu emitwalo 2,443. Nameere n'afuna obululu emitwalo 2,343. Ekitegeeza nti muna NUP aba yakukumbye obululu
obusukka ku bwa Nameere obulala 5,000. Ono yafunye 2.5, Nameere n'afuna 2. Wabula Nalubowa bwe yaweereddwa omukisa okubeera nga ayogera ku nsonga z'akalulu kano, ye yayogedde ku bantu ng'Oweekitiibwa Mpuuga, Abed Bwanika n'abalala gye buvuddeko mukwano gwange abava mu kibiina ki NUP. Akuba nti munnaffe kuba bannaffe abakirimu bantu betrayinga ne bagenda ne bakola ekibiina ekyabwe, tekitegeeza nti era tuze tukigamba abantu bulijjo nti abantu bano bwe babetrayinga ekibiina tekitegeeza nti bagenda n'abantu bannamasaka bannayuganda beetegeerera ng'oyinza okwawukana n'abantu n'ensonga zaabwe ne bakuleka ne wogwa wekka, era ndowooza kyekibaddewo wano mu Masaka. Bannaffe bano balowooza nti bo ekibiina ffe batuyita tweyita maanyi g'abantu ya people power. Amaanyi gaffe gatuli mu bantu, era njagala okulabula bannange ffenna nga bwe tuwangula. Rose Nalubowa, the honorable to be incoming, nga nnyonnyola engeri NUP gye yawangudde mu bitundu by'e Masaka n'okubeera nti nakuwala wamu oba yeewuunya banne Bampuuga, Abed Bwanika abasalawo okugenda ne bakola Democratic Front ekibiina ne beeyawula ku kibiina ki National Unity Platform. Ye Rose Nalubowa agamba amaanyi gasigala eno, wali Bampuuga be baliko ebyabwe birala nnyo, ffe tukutte akati era ensonga ffe tugirina. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro, nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.